manyiddwa n'ensi rotatinga etambula tetudde wamu era omwaka muba mulina okugumalako ennaku 365 muba mulina okubanga muzimalako kyekyo tekikola mawulire naye omwaka ogumazeeko otya era biki byokoze osobodde okutuukiriza ebyo bye weeyama okubanga okola omwaka omulamba ennaku 365 zikozeemu ki zikutambulidde zitya ziriwo ezibadde successful ennaku ezo era ziriwo eziganye biki ebiganye walina vision walina byoteeseteese okubanga okola ebyosobodde okutuukiriza oba byotasobodde kutuukiriza kale naye kyonna mu byonna ekikulu mukama katonda bw'abanga atukumye nga tuli balamu ebisigadde byonna tusobola okubanga ate tubikwasaganya mpola mpola ne tusobola okubanga ate tubituukako mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Okay. Olunaku olwaliro nfunye experiences ez'enjawulo okuva wenvudde waka okujja wano okujja okubaweereza nfunye experiences za njawulo nsisinkanya abantu ab'enjawulo njogeddeko n'abantu ab'enjawulo wabaawo olunaku lusobola okukya n'osisinkana ebintu eby'enjawulo by'obadde tosuubira n'osisinkana abantu ab'enjawulo babadde tosuubira mu mbeera emu oba endala naye nange olunaku olwaliro nsisinkanya abantu abatali bamu ab'enjawulo nina omusajja gwe nsisinkanya awo nangamba kyonna kyokola nsiima byonna byokola ekirabo kye nsobola okukuwa nzikiriza nkuvugeko ku kapikipiki kange nkutwale wonna woolaga kyekirabo kye nsobola okukuwa kyekyoka kye nsobola okukuwa okusiima emirimu gy'otukoledde n'emirimu gy'otukola n'okubeera eddoboozi lyaffe nga ffe bannayuganda mbadde sisobola kugaana. Nsisinkanya omusajja omulala awo mu kibuga wakati wano mbadde nzija wano ku Paul FM omusajja nanyemeriza n'angamba gwe oyina ku ddoboozi gw'osobola okutwogerera ku nsonga ezituluma n'angamba njagala okozesa eddoboozi ly'olabule bannayuganda ku bubbi obuyitiridde mu bitundu eby'ejjinja. Mu bitundu eby'ejjinja ngambye akafo bakayita Bulanga awo ng'otuuse emusita ova ejjinja oyolekera eyiganga emusita awo akafo bakayita Bulanga kajjuddemu ababbi obubbi obukudde ejjembe mu bitundu ebyo bagamba nti balina Doola era batunda Doola bamanyi n'okukwata amasimu g'abantu ne babakubira kubanga ono angambye bino yabadde omu ku ba victim angambye esesanga Anodi naye yabadde omu ku ba victim ababbiddwa ssente ze bamubbye ssente enkalu ne bamubba ezabadde ku mobile money ne bamubba ezabadde buli kimu kyonna kye yabadde nakyo ne bamubba amasimu mu katundu ako akabulanga bayina Doola naye nga za Ebichupuli babeera nazo bakuyingiza mu ddiiru gwe kasita otuukawo ng'oli mupya awe musita mu kafo bakayita Bulanga kasita otuukawo ng'oli mupya bo bakulabirawo ne bamanya nti ono mupya mu kitundu kino bakusendasenda ne bakutwala we bakututte ne balyoka bakunyaga ne bakubba nga n'okukuba kwe batadde. N'olwekyo bannayuganda tewaliiwo Doola teriiyo kutunda Doola teriiyo bizinensi ya Doola ejjinja abo babbi era ayina n'abantu abalala bampadde awo nabo ne bambulira experience y'emu kye baayitamu nga babanyaga ssente ne bamala ne babakuba bali bakubba n'engoye ez'oyambadde ku mubiri ne bazitwala baba bakusaasidde bakulekera kamunda ne weeyiyayiya butya bw'ovaayo bakwata amasimu g'abantu ne bagababbako ne batandika okukuba ku nnamba ezirimu mu masimu ago nga babadyekadyeka nti balina Doola batunda Doola ne bakulaga nti bizinensi efuna kiralu era ogenda kufunamu ssente empitirivu olutuukayo ne balyoka bakunyaga ne bakubba jjukira oli mupya mu kitundu tokimanyi ogenzeeyo ku bizinensi n'olwekyo bannayuganda mwegendereze kituufu obwavu weebuli abantu baagala okufuna ensimbi
ez'amangu naye twegendereze. Akafo ak'ebulanga wali emusta ku luguudo olw'Ejjinja ova Jinja oyolekera Yiganga we wali akabinja ako ak'abasajja abagamba nti balina zidoola babeera nazo naye za Ebichupuli si ntuufu. Za Ebichupuli bakulaga nti obawa ssente entono nnyo bo ne bakuwa ddoola ezo gw'ogenda ozeekyusize naye nga mu kuzikyusa ogenda kufunamu ssente nnyingi. It's not true. Bannayuganda mwegendereze mu mbeera efaananako bw'etyo. Musajja mukulu ono Ssessanga Arnold yansanze mu kibuga n'aŋŋamba mwe mulina ku ddoboozi labula bannayuganda temugwa mu katego baleme kugwa mu katego nange ke naguddemu kuba banzibye n'empale gye najjiddemu bankasukidde nkasukire gye nakomeddemu nayo naye nga buli kimu ekyange kyonna n'aŋŋamba essimu yino nva kugula kasimu kamapeesa kapya. Bannyambye ne bagenda ne bamala okuggyako ssente ku ssimu zange ne bankomezaawo layine ne baginkasukira ne bankasukira n'ekipale kino kye nnyambadde ne baŋŋamba tambula ogende va wano. Kitegeeza nti bakikoledde ebbanga ddene ate nga bakyakikola. Nolwekyo bannayuganda temugwa mu katego ako nti tulina ddoola wano tutunda ddoola ogenda kufunamu ssente nnyingi ogenda kufunamu kiralu. Abasajja bali mu kweyiiya bweyiiya awo ebulanga musita ku luguudo olw'Ejjinja ng'odda Yiganga. Be very very careful. Bw'ofuna essimu abakubira musimanya tutunda ddoola simanya tulina ki n'akusomera ddiiru eyo eya ddoola. Don't. Lunaku lwa Sande ennaku z'omwezi 25 omwezi guno ogw'Ekumi omwaka 2022. Olwaleero akagereke luli olunaku olukulu oba olunaku olw'okuwujjaalako olunaku olw'okuwummulako eri abantu abasinga obungi kuba nkimanyi bulungi nnyo abantu abasinga obungi bali mu kuwummulako bali mu holiday tebali ku mirimu egy'enjawulo. Akagereke luli olunaku olukulu njagala tube nga tutambula ffenna. Butereevu mu programu eno tukuleetera alipoota yonna ebaawo okusinziira ku nsonga ku bintu nga biba bitambula mu nsi yonna mu ggwanga erya Uganda ate n'ensi yonna okutwaliza awamu ne tubaako ensonga gye tujjayo gye tutunuulira ne tugisunsula bulungi nnyo n'osobola okuba ng'ogitegeera. Gwe musingi gwa programu eno eya alipoota namutayiika. Ensonga tetugikoma kungulu tugireeta ne tugirambulula ne tuba nga ate tugiyingira munda n'osobola okuba nga omuntu agitegeera bulungi ddala. Naye olunaku olwaleero kankuwe omukisa gwe munnayuganda ali eyo tubeere nga tutambula ffenna olwaleero tuleme kuba nga tutunuulira nsonga emu as usual nga bulijjo. Naye tube nga tutambula ffenna. Akagereke kiri nti abantu abasinga obungi bali mu ggandaalo. Abantu bawummudde bali mu ggandaalo. Kiba kitegeeza nti abantu abasobola okufuna omukisa okubaako ensonga zeebuuza kubanga ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu nsi oba oliawo ebiseera ebimu bye tutateekako nnyo sira bye tutateekako nnyo mulamwa. Ebiseera ebimu abantu abasinga obungi tubeera nnyo ku mirimu ne gitutwaliriza ne tutafuna budde bunoonya information ne tutafuna budde bubanga twogera ku nsonga oba tuparticipatinga ku nsonga ezikwata ku ggwanga lyaffe erya Uganda n'ensonga ezitali zemu. Njagala tube nga tutambula ffenna olunaku olwaleero ebeere freestyle. Tube nga tutambula ffenna. Osobola okubuuza ekibuuzo kyonna naye njagala nnyo tutambulireko ku nsonga ezikwata ku ggwanga lyaffe. Njagala nnyo tube nga tutambulira nnyo ku nsonga ezikwata ku ggwanga lyaffe. Osobola okuteesa ku nsonga yonna osobola okubuuza ekibuuzo kyonna naye ebweru nabyo osobola okuleeta naye ate njagadde nnyo olwaleero nandyagadde nnyo tube nga tusobola okutambulirako ku nsonga ezikwata ku nsi yaffe oba ku ggwanga lyaffe erya Uganda. Ensonga yonna gy'osobola okuteesa ensonga yonna ky'oyagala okubuuza kasita kiba nti kikwata ku ggwanga lyo Uganda. N'ebyebweru osobola naye awo twatambulirawo nnyo ku lunaku olw'okutaano wali mu the inside story. Kaakati olwaleero nandyagadde oba oliawo tubeere nga tutambulira nnyo ku nsonga zaffe ezitukwata kuwona mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Ogenda kuyita ku ssimu ki? Yita ku ssimu 0759 10 79
00 0759107900 yesimu kuoba oyita tubeere nga tuwayaamu tubeere nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga nga bwe ziri ate mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Hello Paul FM. Hello mwana Katumba. Kale sebo. Amanya gange Hassan Kawoya. Nzidano mperere. Okay. Nze nebuuza mukama wange. Bw'okola okunoonyereza. Kigendererwa ki ekiremesezza ekibuga kyaffe Kampala okubanga kituukana n'ebibuga ebirala kale ebituliranye nga Kenya, Tanzania, Rwanda. Kigendererwa ki ekiri awo okutuuka ng'ekibuga kyonna kijjudde enzikiza ebinnya nga ate bannakampala basasula omusolo mugitirivu nnyo just kumpaamu bwenga kiwandiwoozeza mukama wange. Kale sebo. Okay. Nze nnyo mukulu Hassani. Ekisookera ddala ekiremesezza Kampala okubanga ekulaakulana ng'etuukane n'ebibuga ebirala. Ekisooka erina abakulembeze abatayagaliza. Abakulembeze abatafaayo kuzimba ggwanga oba kuzimba kibuga. Kampala doesn't have leaders with that heart of abalina willingness, abalina passion ey'okuzimba ekibuga. Most of the leaders we have in Kampala, they are money makers, bakozi ba ssente. Bali mu bifo bye balimu naye nga ebifo babirimu babitunulidde nga mirimu egy'okukola mu ssente. Not delivering service to the people, but making money. As long as they are paid, as long as they earn their monthly salary, ebirala tebagala kumanya. That is one of the problems we have. Tetulina bakulembeze balina bwagazi eri kibuga, eri ggwanga, y'ensonga lwaki Kampala eri bwetyo. Ekyokubiri, enkwata y'ensi ya ssente embi, obubbi buyitiridde, obubbi bungi mu bakulembeze ab'ekibuga. Ssente zisoloozebwa, bannakampala bawa omusolo, bawa layisinsi, ababodaboda babajjako ssente, abatakisi babajjako ssente empitirivu. Ababodaboda bali mu Kampala bali mu mitwalo. Takisi ziri mu Kampala mpitirivu. Amaduuka agali mu Kampala buli dduuka lyolaba liwa layisinsi. Buli mutembeeyi gwolaba, buli muntu gwolaba nga alina kaatunda alina ssente z'asasula zigenda mu KCCA. Kati weebuuza ssente ezo zonna zikola ki? Ekyokubiri, baagenda ne bateekawo enkola nti URA yeevunaanyizibwa mu kusolooza ensimbi zonna. Kati n'olwaleero eza KCCA URA ezisolooza ate n'esooka ezitwala ate n'eryoka ekomyawo keekomezzaawo mu KCCA. Kati awo wonna nti bwe zeesolooza zonna n'ezitwala kati ate ekomyawo butono. Naye ate ng'emirimu egy'okukola mu Kampala KCCA eba erina mingi naye ate ne baweebwa obusente obutono. Kati ate nga n'essente entono era ezibaweebwa era nazo tebazikozesa nga bwe balina zikozesa zonna. Balina okulyako, balina okuggyako ze baggyeeko n'ebirala ebiringa ebyo. So ebyo ebimu ku bikyalemesezza ekibuga. Ekirala nti Kampala bamuyingizaamu nnyo ebyobufuzi. That is why tulina KCCA, tulina ministry eya Kampala, tulina minister wa Kampala, tulina executive director wa KCCA, tulina Lord Mayor ow'ekibuga Kampala, tulina institutions ez'enjawulo nga zonna zitunulidde Kampala kokka. Kampala yokka. Okulaakulanya ekibuga tekitegeeza nti tulina kuba n'abakulembeze bangi nga be bakulembera ekibuga ekyo. Ne wetubeera n'omukulembeze omu kati weebuuze executive director waali omulimu gwe mulimu ki? Ogwawukana ku gwa Lord Mayor. Kakati ate ye minister wa Kampala omulimu gwe mulimu ki? Ogwawukana ku gwa executive director. Ekibuga kirina bakansala, balodi councillors ab'enjawulo. Emirimu gyabwe mirimu ki? Kati olaba nti ebyo byonna biteekebwawo lwa buli omu kunyweza position ye ya byabufuzi.
ne bwe twandibadde n'omukulembeze ono tugamba oba Kampala erina road mayor yekka yagipulaningira, ayina technical team, ayina institutions ezisobola okukwasaganya ekibuga, kyandibadde kitambula. Oba ne tugamba executive director yekka yakulembera ekibuga Kampala asobola okipulaningira, oba minister owa Kampala yasobola okupulaningira Kampala, something of that kind. Naye tulina abakulembeze bangi naye tebayamba. Kampala n'abeeramu ebinnya ebirimu olwaleero, n'abeeramu enguudo eziringa ebisinde by'ente bye tulina olwaleero ng'ayina abakulembeze abo bonna, and remember they are paid. So sente zetwandibadde tukozesa okulaakulanya ekibuga n'okukizimba obulungi ne kituukana n'omutindo gw'ebibuga ebirala, ate tuzikozesa kusasula abantu abangi abakulembera ekibuga. N'owulira executive director nti afuna million 30 plus omwezi, 20 plus. Ezo sente empitirivu zigategatta omwaka tezisobola kuzimba oluguudo oluva wano n'otunule wakati mu kibuga Kampala nga oluguudo lujjudde ebinnya, amazzi ganjala bwe gati mu kibuga ekikulu eky'eggwanga, naye ate nga tusaasanya billions and billions of money okusasula abakulembeze b'ekibuga. So muganda wange, ezo zimu ku nsonga lwaki ekibuga Kampala kikyalimye okuba nga kikulaakulana okutuukako ne ku mutindo gw'ebibuga ebirala. Nze muzzukulu wa Mukema Katumba Gerard, tukyatambula ffenna mu programu Alipoota Namutayiika ey'olunaku olwaleero. Naye ng'olunaku olwaleero akagereke luli nti lunaku lukulu, lunaku lwa ggandaalo, lwa kuwujjaalako, lwa kuwummulako, lunaku lwa kujjukira amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Nduwaddeyo tubeere nga tutambula ffenna nga tuwayaamu ffenna ku nsonga ez'enjawulo, naawe oyiseemu eddoboozi. Abamu tubeera nnyo ku mirimu ne tutafuna budde obuteesa ku nsonga zaffe n'okuwuliriza ebintu nga ebitambula mu ggwanga erya Uganda. Emirimu gitumalawo, omuntu akeera ssaawa 11 anyuka ssaawa 4 za kiro ng'agenda bugenzi kwebaka. Kakati olunaku nga luno ng'owujjaddeko osobola okuba nga okozesa omukisa ogwo naawe n'obaako ensonga z'oteesa ku nsi yo oba ku ggwanga lyo erya Uganda. Okay, yita ku 0759 tubeere nga tutambulira wamu. Oli butereevu ku Paul FM. Kale sebo. Yes sebo. Wow, Mukama Katonda mulungi. Kale sebo. Amina. Neyanziza nnyo essaala zammwe. Ekiyinza okumalawo okay. Yes sebo. Kale sebo. Amina. Amina sebo. Kale sebo. Kale sebo. Okay. Neyanzege muganda wange neyanziza nnyo essaala zammwe. Byonna bye tuyitamu tubiyitamu naye egyo gy'emirimu gyaffe. Twewaayo okuba nga tuweereza eggwanga, twewaayo okuba nga tuweereza ensi. Byonna byonna nze mbagamba nga bulijjo nze whatever challenge oba okusoomozebwa ku nnaku enfuna mu mirimu gyange gino egy'amawulire ngutwalanga mukisa, ngutwalanga kuyiga ebeera lesson. N'olwekyo bingi ebyo byonna biyingiramu nkimanyi
nti okusobola okubanga oweereza obulungi ngo otambulira ku mazima ebyo olina okubanga oyitamu. So I don't regret at any point of time. I have never regretted why I decided to be a journalist, and I decided to be the voice for the voiceless in my country using my profession. I have never regretted, and I will never. So muganda wange ensonga ekiremeseza enguzi nze nkubulira bw'otunuulira government eno, this government cannot survive without corruption. That is the truth. It is the bitter truth. Ge bayita amazima agakaawa. Waliwo government nga tesobola kusurvivinga nga teriimu nguzi. Waliwo government nga tesobola kusurvivinga nga teriimu kuwamba abantu. Nga government tesobola kusurviving kubeera mu buyinza nga teriimu kutulugunya abantu, teriimu kubatiisatiisa, teriimu nga tebafugidde ku mudumo gwa mundu, nga tebafugidde mu mbeera ya bwavu, nga government yo tesobola kubanga esurvivinga nga tebafugidde mu butamanya, kati nga tesobola ebyo bye byerina okukola okusigala nga eri mu buyinza, ng'omukulembeze ebyo byalina okukola okusigala nga akyabafuga ng'ali mu buyinza. So don't expect Uganda to be corruption free. Nti enche ejja kubanga eri corruption free nga temukyali corruption mu Uganda. This government won't survive. Tolowooza nti government ya Uganda nti enche bujja kucha wabeere nga tewakyaliwo okuwamba abantu, tewakyaliwo okutulugunya abantu, tewakyaliwo kukozesa mukono gwa kyuma eri abantu abatuuze, nti ne bavayo okulaga obutali bumativu emmundu zivaayo eza buli kika. Tokisuubira kukirabako lwaleero, because that is the survival of the regime. There are certain regimes nga zo okusurvivinga, it is service delivery, kuweereza abantu kubatuusaako buweereza. Ebyobulamu birungi, ebyenjigiriza ne babitunuulira, ebyentambula ne babitunuulira, enfuna y'abantu ne bagitunuulira, ebyenfuna mu ggwanga biyimiridde bitya, ng'obuweereza bwabwe bwe bubakuumira mu buyinza. Era n'omukulembeze bwe bumuweesa obululu n'addamu n'akulembera eggwanga obuweereza obulungi nga bannansi kwe batunuulira. Izo gavumenti gye ziri. Ni wabawo ne gavumenti endala nga yo okuteeka amaanyi erina okubateeka mu kunyigirizibwa okusigala nga ekyabafuga. Erina okubateeka mu butamanya okusigala nga ekyabafuga. Bwekkiriza ne mu expressing ensonga zammwe freely, ne mwogera neggulawo olugi, tesobola bafuga not even a year. Muba mwavuddeyo dda ne mugamba no. Kiringa bw'olaba mu biseera eby'abafuzi b'amatwale nti abafuzi b'amatwale kasita bakkiriza Abafirika abamu ne bagenda ne batandika okuba nga basoma. Bano Bankwame Nkrumah, ba Patrice Lumumba ne bagenda mu university z'abazungu ne batandika okusoma. Era olaba nti bwe baakomawo be baavaako Africa okubeera nga egobaganya abafuzi b'amatwale, kuba bagenda eri obwongo bwabikuka ne balaba ne bagamba ebintu bitambula bwe biti, tusobola okubanga twefuga, tusobola okubanga twekulembera. Babazungu lwaki babikola bwe bati, ffe ng'ate ebyaffe biri opposite. Bwe baakomawo ne batandika okuimplementinga methods ne systems ze baalaba eri, olw'okuba babugumiziddwako basome kyevola batubatwala be basajja abasooka okulwanirira obwetwaze mu Africa. Bankwame Nkrumah wa Ghana, ba Kenneth Kaunda, abasajja ba John Rawlings, abasajja ba Patrice Lumumba, betujjukira kuba baali babugumiziddwako ne balaba ebintu engeri gye bitambula. Abazungu y'ensobi gye baakola okukkiriza Abafirika abo okugenda okusoma. Kati gavumenti ezimu zirina okubakuumira mu butamanyaawo we zisobola okubafuga nti omuntu takimanyi nti okugenda okulaga obutali bumativu ddembe lye. Nze okukwata ekipaani ne tugenda ku luguudo ne tulaga obutali bumativu, ne tugenda ku street z'ekibuga kyonna ne tulaga obutali bumativu, it is our right. Naye wano bakugamba toyina kulaga butali bumativu ne bw'oba onyigiriziddwa otya. Ebbeeyi y'ebintu ne bw'ebanga erinnya n'etuukawa ne shooting n'egenda mu abnormal, temuyina kuvaayo kulaga butali bumativu kubanga ekyo kimenya mateeka. Okukuumira mu butamanya, it is not true. It is your right. Bw'olaba ekintu ekitakusanyusiza mu ggwanga lyo n'ogamba no, ekyo nkiganye, because power belongs to you. Osobola n'okuvaayo n'ogamba omukulembeze oyo tumukooye aveeko. It is your right.
kati government ezimu zirina okukuumira nti ekyo kikyamu era wolinyira ku street voting emundu evaayo ne bakulaga nti oba ziza gonna gomola bagenda kuvunaana treason. It is not treason. Demonstrating it doesn't mean you have committed treason. No. It is your right to demonstrate. It is your right to protest, to show dissatisfaction for your country, or for those who are in power. It's your right. So waliwo ebintu ebimu nga tosuubira kubiraba nga bikyuse mu Uganda nga birina kutambula bwe bityo, because that is the survival of the current regime. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Eye muganda wange. Kati munnaye tulina okuzibunga ffe ku kitundu eyo. Kirungi tuli mu Gandalo. Twafiiriddwa ssentebe waffe Ow'Erukwanga kitalo nnyo. Nalilayi wagiwoona. Bambi. Kakati ate n'ekizibu ekiri eno bannaye twalonda ababaka. Ne mu kulonda ababaka ndowooza ensi yonna tulondera bwerera ababaka. Twandikomyenga ku pulezidenti yekka. Tumanya nti emisaala gyonna tugenda tukoleranga ebintu bye twetaaga ebiriwa. Omuli amakubo kuba amazima olaba oluguudo lw'Essentema eno. Simanyi lwaki oluguudo lw'eno telukolebwa ate nga luyita mu budget. Baluteesaako ne balukomya mu kkubo. Oluguudo amazima gali nti emmotoka tezikyalina we ziyita. Abantu ne bweba nga balina kye beetaaga tebalina kye basobola kukola olw'ensonga enguudo zonna nfu. Kampala yenna amazima gali nti mulimu mpopogoma za binyanga bw'okyogedde awo. Kati ssente zino ze banoonera ku bantu nti nno beesimbyewo bakulembeze bandibadde bagamba nti ezo ssente zibeere nga zisobola okukola ku muntu wa wansi. Naye obwavu bungi bafuna emisaala gya waggulu ate ng'abantu amazima gali nti basigala banyigirizibwa omuli amakubo emisolo okweyongera nga bagenda sasula abo bantu bennyini. Kale nze nandigambye bandironze ssentebe w'ekyalo asookerwako omulala ne balonda Ow'Eggombolola ne bava ku Ow'Eggombolola ne badda ku pulezidenti. Era bulungi tetumanya nti ezo zonna ssente zibagenda okwonoonera ku abo bantu zigenda kukola enguudo kubeera ne bagenda mu paalamenti tebalina bye batuteeseza. Baddeeyo kuyomba buyombi kulwanagana manyi ono ayagala mugundi waago bwerebyo bye babaamu. Naye okugamba nti nno bateesa ku bantu abawambibwa abantu nakyo tebakiteesaako. Babako kimu kiri ekintu eki bongeza misaala. Kale nze nandigambye enguudo zino zeze Wakiso evaamu emisolo mingi naye Wakiso enguudo zaayo lwakimbi nnyo. Nsigadde ndi Sekandi Hamidu okuva mu Lukwanga Ssentema Road. Thank you so much. You are welcome. Okay. Tuyenza mukulu Sekandi Hamidu. Ebigambo bye sigenda kubiddamu. Ensi ebyewuliridde bulungi ddala buli omu awulidde. Buli muntu awulidde. Ekyamazima nze omu ku bantu abagamba singa nze nnina obuyinza nsobola okugyawo palamenti eya leero. Singa nze nnina obuyinza nsobola okugyawo palamenti kubanga bw'otunuulira ku roles of members of parliaments emirimu ababaka ba palamenti gye balina okukola ekyamazima bw'ogitunuulira gye balina okukola gyennyini oyinza okuga nti ekisanja eky'emyaka 5 kiggwako nga ku mirimu gye balina okukola bakozeeko only 10% nga 90% bakoze bye batalina kukola oba obutakolera ddala. Ababaka ba palamenti bali mu kugula za ambulance. That is not their work. Ababaka ba palamenti bali mu contributinga mu kuziika ku byalo. That is not their work. That is personal. Buli muntu asobola okikola. N'omusuubuzi w'obummondi mu katale asobola okugula keesi ku kyalo ng'omuntu afudde ne baziikamu omuntu asobola contributinga akakadde ku kyalo nga waliwo ekibaddewo kyonna. Naye ababaka ba palamenti ekyo kye bakola, ebyo bye bakola we bamulabirako. Mirundi emeka gye bayita abantu mu constituency zaabwe ne babatuuza ne bababuulira ku progress
y'amateeka bwetambula, progress y'eggwanga bwetambula, n'okuwuliriza ebizibu byabwe nti muntume ngende mbituuseeyo eri mu parliament. How many times do they do that? Abaka batambulira kati emmotoka bazitambula endabirwamu ziri waggulu ziri tinted, sibe balina emmotoka ennene. When do they interact with local people whom they represent in the parliament? Ne bamanya ebibanyigiriza bye bagenda okuwaayo eri mu parliament. Tuyina ababaka abasoba mu 5. Buli mubaka mubalire wakati wa miliyoni 4 ne miliyoni 3 ze bafuna ng'omusaala. Then bala nendalezi waliwo ababaka nga bafuna almost miliyoni 8 okusinzira ku distance yaabwe gye bakiikirira. Kati bala sente ezo zonna every month. Sente ezo tezisobola kukozesebwa kubanga zibaako engeri gye zikulaakulanyamu eggwanga. Waliyo ababaka nga tateesanga nako ababaka 5 nga tulaba ababaka abatasoba 10 be bateesa, abalala bakola ki? Even ne mu committees, fe tubeerayo mu zi committee, oyinza ogamba bamanyi okujja ne babalimba ne bagamba mwe muba temundabya wano mu plenary eri mu committee ate tukola omulimu munene nnyo. Mu committee babaamu nga bali mu kulya bundaazi. Ekinene nnyo oli kyakola kugenda kutabula wali kacaayi kuba bukyayi bubaawo, n'akwata ekindaazi ne bateesa banne bonna nga ye atunula bw'ati, ne mutuula mu committee for the entire term nga tateesangako mu committee. N'abamu tebateesa mu zi committee kuba buli mubaka alina akakiiko kwatuula, parliamentary committee. Abamu tebateeseza ddala. So what are they doing there? Mu kitundu taliyo. Wano mu parliament, mu parliamentary session zitateesa, mu committee tateesa, ta contributing. Kati mulimu ki gwakola omubaka ng'oyo? So tusaasanya sente nnyingi nnyo mu bakulembeze abatatugasa. Sente ezo ze twandibadde tukozesa okulaakulanya eggwanga. Ne tuzimba amalwaliro amalungi, ne tuteeka eddagala mu malwaliro. Tuyina cabinet nene. For what? 80 ministers bakola ki? What is the work of state ministers? Ebiseera ebimu weebuuza. Kenya erina baminister 24. 24. You look at Kenya, engeri gyekulaakulanamu. 24. Gotunulire enkulaakula. Kenya tosobola gigeraageranya na Uganda. That is abomination. Oba owemudde okugeraageranya Kenya ku Uganda. Oba owemudde nabo wemuze. Naye ng'erina baminister batono nnyo. Aba Uganda bagikubisaamu emirundi nga 10. But what are they doing? So we spend a lot of money mu bantu abatatuweereza. Sente ezo ze twandibadde tukozesa okulaakulanya eggwanga mu bintu ebitali bimu. Hello? Yes, sebo. Kale sebo. Michael Emutundwe. Yes, sebo. Naye buli kimu bakwata abantu bakola ki? Naye buli kimu kibaamu musiraamu, buli gwe bakwata okutugjayo kutulaga kawulire vitula musiraamu ate terisi basiraamu. Okay. Kale sebo. Actually recently emabega kawo katono nnyo omwogezi w'amagye g'eggwanga Brigadier Felix Kuraiji yavuddeyo n'agamba nti we don't arrest Muslims, we arrest suspects. We don't arrest Muslims. N'anenya ffe bannamawulire nti ffe tuteekawo that narrative nti bakwata nnyo abasiraamu. Naye ne tumubuuza ne tumugamba mu bantu be mukwata, yes, amanya gaabwe tugamanyi, amanya g'abasiraamu tugamanyi. Ahmed, Muhamudu, Bashir, Bani, tugamanyi tugategeera, era buli muntu akwatibwa tumutegeera. So bwe kibanga abantu 10 ababuziddwawo oba abakwatiddwa oba bawambiddwa nga 9 mannya gagwa ga kisiraamu, mwaka ku mwaka, ekitali nti kya mulundi gumu, naye buli mwaka gwonna oyinza otya okukakasa ensi nti tewaliwo etageti nga baddu ba Allah oba basiraamu.
oyinza otyo gikakasa. Ekyokubiri, ffe tukoze interviews nyingi, buli muntu awambibwa tumujjako interview. I have made so many interviews ku bantu abawambiddwako, ne batwalibwa mu CMI, ne batwalibwa mu ISO, ne batwalibwa ekireka ku SIU, ne batwalibwa embuya, ne batwalibwa wa. Ezo interviews tuzikoze. Buli muntu akugamba bannange kyembadde nsanzeeyo bahaji bangi, nsanzeeyo abasiraamu bangi. Bali eyo talabanga myaka 5 myaka 6 taddangamu nakulaba ku kitangaala. Ali eyo olina akugamba bakukwata ne bakutwala eyo batuukamu bakubuuza oli musiraamu nti ye wabagambye nti oli musiraamu nti asi nabagamba kyusizaawo erinnya, kyusa erinnya, gamba gwe John, tobagamba gwe Bashir, togeza bagambe gwe John, otherwise ogenda kusigala wano naffe. Ffe tumaze wano emyaka 2 myaka 3 myaka 5. So ebyo weebiri byogerwa, abantu boogera ababeerayo. So it's not a myth, it is something ekiri evidenced nga babyogedde nnyo, babyogera. N'ekirala birabika, n'olira Sekagondi bamukutte, ogenda okulira ow'Ejjinja bamukutte, ow'Iganga bamukutte, ow'Ejjindi bamukutte, ow'Ejjindi bamukutte, ng'amannya ge gamu, baseeka beebamu. Kati osobola otya okukijjawo ekyo? Unless government ng'evuddeyo n'ennyonnyola n'egamba gundi twamukutte lwa nsonga ABC, naye n'okunnyonnyola tekubaawo. Kati tosobola kujjawo narrative eyo, abantu tosobola kubajjamu narrative eyo nti lwaki batagetinga bano, bo balaba nti batagetinga bano. Tosobola kijjawo olw'ebyo ebibaawo era ebigwawo. So oba oliawo olunsi tekiba kigenderere nti they are targeting the Muslims, bo bakwata ba suspects, naye ate bwe kiba nga kyekubidde kitambudde nnyo ku side eyo, tosobola kujja narrative eyo mu bantu, era tebaba bakyamu okulowooza bwe batyo. So n'olwekyo olw'ebyo ebigwawo bye bireetera abantu okulowooza mu mbeera efaananako bwetyo. Hello. Yes, sabo. Nsibya bulungi sabo. Kasali Jafari oli ludda wa taata? Kasali Jafari mutange waffe Kalungu. Kalungu twawe Kalwale Bugonzi. Oh. Okay. Okusoka okwebaza mukama wange. Olwotuweereza ekyo kikulu. Kale sabo. Ekyokubiri management ya PAL nayo njebaza bakadde baffe. Mukyo ngamba jjukiza ne gonjuka. Holiday y'abaana, eyo ye holiday y'abaana, holiday package. Kituufu. Wakisomoze ekyo kituufu nnyo. Jafari abagambye ekyo kakati nina obusonga bubiri. Akasooka njagala okkiriza katono mu sekendi zinkomentinga ekasonga ako kennyini. Bakadde baffe abo abamu abali mu gavumenti bakusesa. Ne pyara wa Uganda muziri mu Supreme Council omukuluzi wa Ashirafu Muvawala. Alina ekitongole ekimu kye yagendako of recent nga information gy'ayagala okufuna. Pyara owa Uganda muziri mu Supreme Council bamwazaayaza ne basooka ne bamuganda n'okuyingira olw'okuba one yali ataddeko enkofiira. Kati tebalina abakulu awe batulimba. We are informed. Ate tulaba ebigenda mu maaso byonna. Effect akantu akolaba emabega wali eri. Some people we are saying abaisiraamu bakola ki banalukalala biki, naye abantu batuka ekiseera ne bagamba olaba lwaki buleeta n'abantu okubeera nti kite nani musirimu bawakana ne bagamba kiki ekyo okiraba kiti ekyo. Okulongoota kwe kwandibaddewo, naye okunepyara watuukira ku episode egenda kukundulako omulaba ataddeko enkofiira ne mugaana okuyingira ne mwetebejja kino ne mwetebejja ekiri olwokulimu kiri nedda. Society si bwefaana. Ffe tukolagana naffe tubeera nabo surawutu ne tuwangaalira wamu. Obusiraamu ddiini ya mirembe, Allah agamba salaamu ye mirembe. Kati nze sigaana kugamba nti abakulu baba ngaali wakoze ekisobi abeere ng'akwatibwa. Naye naawe omukulu ekyo kyeyogedde naffe ffennyini abeeno wansi tutuuka ku kisente era abawusiga ogenda okulaba amannya agafulumye. Omusajja gwe bayita Seefu Koweeri eyo Bugerere bwamwokya ppaasi
n'avaayo paka lwe baamugeza bagamba si kituufu buli akasonga akabeera ogenda okulaba ne mawulire basooka okukuba nga bayisiraamu kino sikyogera mu mutima mubi naye nga ge mazima ageeyolese so bamukulu kayindo tazire bakadde baffe basaba mwetegerereze ddala muleke kugamba nti kino mukyogerereze ddala muleke kugamba nti kino mukyogerereze